tokkirizanga obulamu bw'ensi okukola ki okumalamu bino byoya byanswa kuba naffe ffennyini n'obulamu bwennyini tulina okufa ate nga what completes life is death kati omuntu olina okusigalamu obuntu bintu byonna byokola ki byokola mu mbeera emu kati nze kigunduka makwogera ne musajja mukkiriza nnyo nzikiriza mu Katonda kintu kyenkwewuunyako nze obulamu bw'ensi tebukola ki ate Katonda angezesezza nene maali gyampadde kuba Katonda singa teyangezesa nyina ebintu na maali nyina ebintu bye sitaatiregedde lwa nsonga nze mu Katonda yatonda ensi nga nnene nga bwe mugimanyi ne mu nsi we yatonda kigundu yali tagijjaamu n'agamba sijja mu bbanga n'anteeka ku planet earth ng'ekyali nnene n'anziza ku Semazinga Africa nga nnene n'anteeka ku Uganda nga sijjaamu n'agamba nti gwe olizimba eno ku bbunga kawuku nebunga nga sijjaawo naŋŋamba nti era n'ettaka lyoguze nagula eka 11 naŋŋamba tujja kunoonya oba eka 1.5 w'ozimba ennyumba era pooti nagizimbako ennyumba kwekanga 1.5 oba 2 kiraba era ne mu nnyumba nampaamu kisenge gyensula waggulu n'ekisenge nsula ku kitanda n'ekitanda nakisulako oludda kitegeera ate era sisobola kwebaka nga ntunudde wansi ne waggulu kati obulamu bw'ensi temuli okuddaawo ensi neekuba tekiba kituufu kivola ffe abasiraamu otufa batuziika mu lutalo mu mwana Adamu kati sisobola kaayanira mu kufa nti waaki banziise mu kantu kato nga n'ebingi byenkoze ku nsi sula byegazaamu byonna nembikola ki nembibeeramu kati naye ng'ebyo byonna byegamba bitambulira mu kufumiitiriza omuntu wafumiitiriza binajja bigatta bugasi kakubeere kukkiriza mu Katonda ofumiitiriza nogaa kale siri musiraamu siri kine Katonda ye gyali nojjangu ugatta nti ensi tesobola kubawo nga otuuka okukkiriza nga ddala butuufu because even Islam is total absolute submission to the will of the Creator based on reason kati nze buli kyenkola mu bulamu kiri guided by kola ki kufumiitiriza nze siina kintu kyenkola nemala era wenkolanga ekintu ekikyamu nekkola ekikyamu onyiigiranga nnyo kuba otegeera nti ekyohamu akikoze akikola ki akimanyi kuba nze siina kyenkola nga sikimanyi buli kintu kyenkola kulembeza okufumiitiriza kati ekyo kyennyina kyenjagala bannayuganda bannange bonna babeere nakyo otubeera n'abantu nga bali aggressive and productive nga mu ggwanga lino lyali baddewa nga tuli abantu 446,000 Munnayuganda tulaba ebigambo ebyogerwa bizito obiwulira nga bwabyogera birina we bikutuula mu mutima abasinga abatono ne bibanyiiza abangi ne bagamba nti kirabika okuba twasigalira Mwami Hamisi Kigundu bw'atandika okwogera olina elements 3 z'omugyamu ng'ofudde ku ky'okufumiitiriza ne reasoning capacity gy'alina eri waggulu musajja mukkiriza abagagga abasinga bw'afuna ssente beerabira Katonda nga n'abo abazimba emizikiti n'ezeekereziya n'amakanisa bazizimba kwebulizabulizaayo omusajja yazimba ekkereziya oba ekkanisa naye ng'asobola kusoma ssuula yonna mu Bayibuli naye ku ssente z'oyina n'obintu ebingi by'okola n'ofuna obudde obumanya Quran n'omanya ne Katonda kati neegulumiza ntya ku by'oku nsi byekuŋŋaanyiza nga n'obulamu bwennyini si bwange kuba sisobolaga nti mbusibidde wano n'obulamu bwennyini Katonda ajja butwala wanaabwagalira kuba okufa nkimanyi tteeka naye ate era nkimanyi nti sibulinaako ggero wadde obuyinza kati neekuliza ntya ku nsi gy'otaatonda kugamba n'obulamu bwennyini nnyini kigezo Katonda yatutonda atugezese ku bulamu bw'ensi kati sisobola kwogeza naye nga ebyo byonna bitambulira mu kintu kimu kufumiitiriza omuntu singa atandika okufumiitiriza obulamu atandika okubugattanga pazo paka lw'otuuka ekiseera ng'okola ekyo ekituufu ky'olina okikola nga bw'olina okikola kyova olaba nze sikkiriziganya abantu bagamba nti gavumenti ate yes gavumenti erina ebigiremye naye gwe naawe weebuuze ng'omuntu kikyenkoze wammanga okulaba wano wennyimiridde kale kati muyinza okuba nga mulina generation nnene kale ne bajjajjaaba abaali ku zaamiini eno yabalemesa abaali ku jobote eno yabalemesa kati tosobola kubeera nga buli ssaawa olina kyeweekwasa waki tutandika n'ogamba nti naye ddala mu butuufu nze alina obuvunaanyizibwa ku bulamu bwange n'otandikiraawo nga gwe ne waki oba weekwasa kyenawandiika mu katabo nti take self responsibility why do you blame everyone around you for your failure waki oyagala onenye buli kimu buli omu akuli okumpi olw'okulemererwako naye nga naawe ate totaddeemu maanyi kulaba nti otandika okukola wulira ebigambo bino bye weewandiikira
nga tugenda okuwunzika. Reasoning is for human beings and it can best be defined from my personal opinion as the ability to think or make a natural assessment or analysis of all the prevailing circumstances around you before. Katabo nakawandikira ennaku musanvu ate nakawandiisa mukono ate nakawandika nga olaba njogera naawe wano. So reason is the key. Actually, to be realistic, the whites and foreigners are not better than us. They are simply using their minds more than us. We have some little bit of mental disability. Inability to reason is a state of mental disability. Singa tutandika okufumiitiriza tubasinga buli kimu. Minerals ziva mu Africa buli kimu. Kati wano Uganda abazungu nabo batulemye okulima ettaka okujjamu ebirime tubitunde ebweru. Batulemesezza batya? Nanti kye ŋŋamba waki tetuvaamu ne twekemba ne tukola. Ekyo ekiriwo. Ne lwakuba tulina okukikola nga kiri within perimeters of reason. Government ebiseera bisinga zaagala nnyo okukola forceful implementation of policies. Ne can't we create productivity within perimeters of demand and supply. Omuvubuka ono obeere nga tomuyita sigwamuyita nagamba nti genda olime. Wabula ekibuga buli kasooli gwe bateekayo gwotwala ku ssente empitirivu ono omuvubuka abadde wano yaleka ettaka ekibuga ajja kudduka emisinde miyitirivu agambe nti bannama obugagga buli ate mukyalo. Lwaki bannayuganda bava Ekkuumi ne bava Arua ne bava wa Soroti okujja mu kibuga Kampala? Urbanization. Bavuga ebooda. Bwe tuteekayo integrated agro-processing plants eyo ne tucreatinga value ne productivity eyo mu regions ezo, ojja kwesanga Spearmont esobola okuva gyevudde Germany nejja neteeka branch Arua kuba abantu bafunye purchasing power. Yes. Amasomero ga international gajja kubeera all over Uganda kubanga waliwo abasobola ogasasula. Ebintu bingi ebyokukyusa ne education system yaffe eri weak. It was designed by the whites way back. Tulina okukola education system ng'eri within the prevailing realistic circumstances to meet the challenges and demands of today. Si kukola education system ya muzungu. Kati byosoma biki byosobola okwapplyinga chemistry n'osoma chemicals n'okola. Are you in any way in your life related to the chemicals you used to study? Napoleon yanyambirawa. Exactly, omuntu yali badde identifying ne tubanga to building talents nga abazungu bakola. Ne n'obuntu obutono tuno tuvuddeyo okukola ki? Kubukola. Naye nga it is an element of reason and reality. Okulaba ng'ebintu bino, let us start with reason, kye kisinga obukulu. Twefumiitirize. Mwami Miss Kyogondo, nsobola okuwa eddakiika nga 5 n'okusingawo nga tumalako omwaka 2020 nga tuyingira omwaka 2021 nyinza okuba nga bingi bye sikubuzizza ne bitutogeddeeko bannayuganda bakuyinamu ennyonta nnyingi n'okuwulira ebigambo byo kubanga bizibudde bangi amaaso. Bubaka ki bw'olina eri munnayuganda akulaba wano mu Uganda ne wabweru wa Uganda? Bannayuganda bannange bonna kyensobola obbagamba nga mukulembeza okufumiitiriza twagale nnyo Katonda ate tumanyi nti Katonda yagera buli kimu, embeera ennungi n'embeera embi byonna bigezo biva wa Katonda. Ate twagale nnyo ensi yaffe kuba Uganda kyekiri waggulu wa byonna bino ebintu bya tribalism biki. I think Uganda is bigger than tribes. Uganda is bigger than individuals. Tuyina kulembeza mutima gwaki gwa ggwanga. Manyi tugenda mu kulonda nene okuba kugaba kalulu tukulembeze nnyo embeera eya continuity of our nation. Kiki etukola ekijja okusigaza eggwanga nga ligenda mu maaso. Tuleme nnyo okwerowoozaako from a selfish perspective. Kati gwe n'ogamba nti at least ffenna tufiirwe embeera nfu eyo obeera okutogedde ng'okutogedde n'abaana abakuli ku mugongo ng'omusajja oba ng'omuzadde bwe wakazaala embeera nfu nnyo. Tulina okulaba nga byonna bye tukola eggwanga Uganda tulikulembeza ku mitima ne mu birowoozo. Kyonna ky'onaakola ng'olaba si kirungi oba kirungamu eri eggwanga lyattu Uganda mbadde nteesa nti kikola ki kireke twagale nnyo ensi yaffe tukulembeze nnyo Katonda mu byonna bye tukola ate tweyigirize okufumiitiriza nga tukulembeza obuteerimba. Ate tutegeere n'ekirala nti ffe enku ezina okukuma ekyoto kino Uganda okulaba nga kigenda mu maaso. Nga bwe nabagamba tuli abantu 4,600,000 naye abawa omusolo kale ne direct taxpayers bali 2,000,000. Kati musuubira batya 4,400,000 okubeera nga bali dependents eggwanga okukulakulana ku bantu 1,000,000. Kyetaaga okuba nga at least 70 to 80% of us
the adults buli omu alina kyakola ekimugattako ng'omuntu naye okutwaliza wamu ekigatta ne ku ggwanga lyaffe ki Uganda. Twagala nnyo ensi yaffe. Uganda ejja kukulaakulana. In fact ffe kizibu ekiganya Uganda okukulaakulana ffe abaliwo saawa eno. Naye tulwane nnyo okulaba nti ensi yaffe tetugiyitamu buyisi wabula tukwataganya okulaba nga tukola n'amaanyi okulaba nga tugitwala mu maaso. Sooka ompe camera control etunudde mu mwami Hamisi Kigundu. Lwaki njikusaba njagala kulaga omuntu alina omusaayi omumyufu nga gwe nnina, musinga obuwanvu ansinga bunene, naye yagambye ekintu kimu nti ekitwawula wakati wo naye, ekinjawula wakati wange naye kwe kufumiitiriza. Omwami Hamisi Kigundu bw'aba nga akisobodde, gwe lwaki takisobola? Ate luvugonvu nga nnongoosaamu statement ekyokugamba nti nze sirina kyenkusinga kufumiitiriza nga munnayuganda munnange, ekyo njagala okikiri siyina wadde n'akatono kazibeere ssente zino zemulaba ez'eggwanga. Ssente tebaziteeka olinnya Hamisi oba ani, ebyo byokola bye bisika ssente ne bizireeta gy'okola ki gy'oli. Kitegeeza woolongoosa mu nfumiitiriza n'ebyokola ssente zijja gy'oli, mudda ne bakuyita omuki. Okwenyooma n'obutekkiririzaamu gye gimu ku mirandira gy'okulemererwa n'okusigala mu bwavu. Kati saagala muntu antunuulire yenyoome ogambe ate oyo nedda. Ne weeba mmotoka ng'eyo njagala wekkiririzeemu kebeere ennyumba ng'eno bano bazze okunkyalirayo, gamba nti asoose busoose kuzimba nju, wabula nange nja kukola ki? Weeba mmotoka ogambe asoose okugula benzi. Wekkiririzeemu oba tonnazifuna, naye obutekkiririzaamu kibi kya bulabe. Oba weeriddemu olukwe kasita otekkiririzaamu, oba weeriddemu omukwe ng'omuntu. Tuyingira 2:20 tugamba nti olina okwekkiririza mugenda kumpa omukisa. Bino nazze kubiraga Munnayuganda nti bwe mba nsobodde okukyaza nga tusobola okubeera mu maka gano, ng'oli Munnayuganda munnaffe, ng'osobola okutambula amawanga ag'enjawulo n'onoonya ennyumba nga mwami Hamisi Kigundu gy'alina neekubula. Lwaki tetukulaga ebintu abasinga bye mulowooza nti by'amaanyi? Lugonvu bannayuganda kye balina okutegeera. Sooka ojja otulambuze. Eno ennyumba ogirimu leero lwa nsonga Munnayuganda muno yakola ki? Yagizimba. Singa muzungu sandi gibaddemu. Omutasanyuka wamu nakulaba nga tukwataganiza nnyo okukulaakulana. Bino byonna byaffe nga baani nga bannayuganda kyova olaba osobola okubeera wano ne tweyagalira wano kuba lwa nsonga gano amaka ga Munnayuganda muno maka gaffe. Kati twagala nnyo okubiriza emitwe emiti egiri eyo nti bannange bisoboka. Neverland bagitute eya Michael Jackson bagenzo gitwala yali worth $100 million bagitwalidde ku bukadde bw'abadde 2 lwakuba yagenda. Naye kimu ku byagitwaza kiwatugambye nti be yagirekera nga tebakyasobola giyimirizaawo n'ensimbi ze yatwala nga amasannyalaze n'ebirala. We tuli ku enabeera Bunga Kawukubunga, tuli mu maka g'omwami Hamisi Kigundu. Bye tukulaga by'ebintu ebya bulijjo. Nja kusaba kamera ojja otunuulira ebintu bino. Ebintu bino bye tugamba bya Munnayuganda gwe nsobola okukwata mu ngalo, Munnayuganda gwe nsobola okusinkana ayogera Oluganda nga naawe lw'oyogera. Ebiseera ebisinga bwedda mu birimbo n'ogamba nti abo baamala, abo b'amaanyi, abo baako. Mwami Hamisi Kigundu, twagala okumanya ki ekiditamininga obugagga busikirwa. Waliwo abagamba nti eyo famire yazaalibwa ngagga, ffe twazaalibwa tuli baavu. Obugagga tebabubba, obugagga tebabukumpanya, obugagga tebabusikira. Obugagga bakola bukole. Obugagga is a process. It's never too late to start. Ekyo gwe wakiŋŋamba ndowooza lwalinga lwakusatu oluwedde n'oŋŋamba nti abantu abasinga batya okutandika. Buli lwayagala okutandika agamba nti naatandika nti akankuweeyo obwedde onyumiza ebintu byo nange kankuweeyo ebyange. Nali ntandika kampuni yange ogimanyi eya Vibes Ceremonial Events nga ngitandika nayina ndowooza mu nsawo akakadde k'ensimbi za Uganda kamu. Naye waŋŋamba ekintu kimu nti bw'otya okutandika togenda kutandika. Natandika paka ku lwaliro wendi go wampa obuvumu. Njagala kiraga Munnayuganda nti ebintu by'olaba bino tebitwawula nnyo ku gwali eyo. Bwe mba nga nsobodde okusinkana mwami Hamisi Kigundu, teweetaaga kusinkana mwami Hamisi Kigundu.
weetaaga kweyambisa ebyo ebigambo byatugambye nga tumalako omwaka 22 okwefumiitiriza okukkiriza ky'oli okulowooza omanye nti osobola okufuuka ekyo mwami Hamisi Kigundu kyali. Bangi be yasoma nabo, bangi be yakola nabo, naye yatuuka naga nti kaakati ke kaseera neetaaga okuzuula future empya. Ayina ekigambo kye yagambye. Muganda wange ali ku kamera, njagala kubuuza ekintu kimu. Abantu b'otambula nabo bakwongerako ki? Bw'obadde otambula nabo mu 2020 mu 2021 ogenda sigala ng'otambula nabo oba nedda? Ebintu bino tetwagala kubirambula, kubitambuliramu, kubyeyagaliramu, naye njagala kikusseemu embeera nti bwe mbanga kiri mu ggwanga Uganda nga Lugonvu asobola ogitambuliramu, nga Lugonvu asobola okubeera mu makanga gano, lwaki gwe tosobola gabeeramu? Lwaki gwe olowooza nti olina kubeera mu bupangisa? Oyinza okuba nga gwe njogera naawe okolera mu akeedi, naye mu akeedi mwokolera mwami Hamisi Kigundu yali abaddeko mu akeedi. Okitegeera? Mu akeedi mwogamba nti oba oli awo mwami Hamisi Kigundu yali akoleddeko mu akeedi, yali asasuddeko ssente za renti. Ekibuuzo ekiriwo nti gwe ogenda kukyusa ddi obwongo bwo okuva ku kulowooza okukozesebwa, okuva ku kulowooza okutunuulira omusaala, okulowooza okusasuliriza abapangisa, weegomba abantu nga bano. Bw'obeera mu bulamu obulinga buno nga tomanyi nkyayo, togenda kumanya leero oyo. 2020 webanga egaanye, ekibuuzo ekiriwo nti 2021 egenda kubeera etya? Mukulu wange, sisobola balambuza maka gano ne tugamalayo. Katusooke tulabe kati eno ekola nga ki? Eno lounge sitting area ya waggulu wantu tulinawo sinema gy'olowooleza ogenda tulinawo sinema project ebeera wano. Bino ebintu tubibalaga ofunemu ekyokuyiga. Bw'ofuna ekyokuyiga osobola okumanya nti abasajja be mwegomba bazaalibwanga bano. Kino kimpa courage ne challenge. Ng'omaze okufuna challenge nti abo abasajja baatuleka, weebake ofumiitirize ofune kye bayita courage, obuvumu, ogambe nti ntandika. Nali njogera n'abamu ku basajja ng'abo ne baŋŋamba nti era okitugambyawo nti tewali ssente zimala kutandika, naye ekyo ky'olina kye kitandika. I did not have capital, I had talent ey'okwogera ku mikolo. N'oŋŋamba nti yes, osobola okutandika. Kati ntandise. Bw'obanga omusajja ali mu ggwanga erya Uganda asobola okuba n'ebintu bino, lwaki gwe tosobola kuba na bintu bino mu ggwanga erya Uganda?